Abadde omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Kyaggwe Ssekiboobo wa 30 era ijja boogere Lubanga Mulembya awadde woofiisi eri munna amudidde mu bigere Vincent Matovu Bintu Bizibu amanyiddwa nga Biti. Omukolo gw'okutuuza Biti mu butongole ekoleddwa Oweekitiibwa Joseph Kawuki minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka ku mbuga y'essaza mu Ggulu Mukono. Kawuki asoose kulambuzibwa mbuga y'essaza n'alaba gyeyita n'ebikolebwako mu ngeri y'okulikulaakulanya. Ssekiboobo awummudde yeebazza Kabaka olw'obwesige bwe yamussaamu okuweereza Obwakabaka ku mitendera egy'enjawulo. Nali mwami wa Ggongoola Nanfumbambi emyaka 5 mbadde omwami w'essaza ly'e Kyaggwe Ssaabasajja gye yannengerera emyaka era 5 gy'emyaka 10 n'ampa omukisa mu alaze ebikoleddwa mu ssaza omuli okugoba ababbi b'ettaka be yasanga nga balyesenzezaako n'asibirira amuddidde mu bigere entanda. Omugole nkusaba okuuma enkolagana n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mugijja kutambula bulungi. Ssekiboobo omujja yeeyanziza obwami n'asuubiza okukola okulaba ng'essaza ly'e Kyaggwe lisigala ku ntikko. Okulaba nti ebyo n'ebitandikiddwako tebikomaawo wabula byeyongera ate Kyaggwe eyongera okuyitimuka awamu ne Buganda okuyitimuka. Minisita Kawuki asabye Ssekiboobo omujja okwebuuza ku munne awummudde ku ngeri y'okutwala mu maaso emirimu gy'embuga. Kubanga owessaza obeera towuliza kiva wansi, towuliza lukiiko lwo, ebintu bijja kukola ki? Bijja kusoba. Era mukulembere abantu mu mukwano, bw'oyagala abantu nabo bakola ki? Alaze okusoomoozebwa ku buddu w'ettaka lya Kabaka ery'essaza n'embuga z'amagombolola obukudde ejjembe mu ssaza ly'e Kyaggwe. Mbasaba mulondole ebitawuzi nti enjeru batandiseeko lye abantu ababagezaako okulyeza n'ekiteemuganya abantu namu kuko baami baffe abamu baweerezaako abalala beekobaana temuganya abantu bawandiika baluwa na bulagaano ku ttaka lyaki y'Obwakabaka. Akwasiza Ssekiboobo ekisumuluzo ky'emmotoka gy'abadde avuga ey'Obwakabaka n'agamba nti Kabaka asiimye agitwale efuuke ye ng'akasiimo olw'obuweereza bwe. Omumyuka asooka owa Ssekiboobo yanziza obwami Kabaka bwamuwadde neyeeyama obutamutirira mu buweereza bwe. Nti nja kuba muwulize eri Namulondo. Mu ngeri emu essaza ly'e Kyaggwe litegese empaka za Nnalulungi w'ebyobulambuzi we bafunidde bannalulungi 3 abagenda okukiikirira essaza mu mpaka za Buganda. Empaka zibadde ku Bredo Hotel Mukono era ng'omumyuka owokubiri owa Ssekiboobo Fred Katende yabadde omugenyi omukulu. Abaana ab'obuwala bawolesezza ebitone eby'enjawulo okuli amazina ag'ekinnansi, okulanya n'okwolesa emisono abalamuzi kwe basinzidde okuwa ensala. Inva mu mutuba gwa Kaaso Enakatyaba. Patrick Sekabembe akulira eby'ennono n'obulambuzi mu ssaza Kyaggwe yeebazza abazadde abawadde abaana okwetaba mu mpaka zino. Mu nsonga zino tutunuulire nnyo empisa yonna gye tugenda tusobole okufuna ebibala. Abantu ab'enjawulo basibiridde bannalulungi entanda era bakwasiddwa ne satifikeeti. Empaka ziwanguddwa Nuriat Nakangu, Jessica Namayanja n'akwata kyakubiri ate Gloria Nassazi kyakusatu, Nakangu n'atikkirwa engule. Enteekateeka ey'okutondawo pulojekiti Back to My Roots. Henry Nsubuga ne Eddie Nakigulire bakusakidde Green ku Club KD TV. Patrick